Okusinziira ku kunoonyereza, embeera y'ebyamayumba mu Uganda ekyali wansi ddala mu bibuga ne mu byalo olw'amayumba agasulwamu agatali ku mutindo ate nga n'okumala tegamala. Ku nju eziri mu ggwanga kwandibadde kweyongerako enju endala obukadde 2.4 zisobole okumala obulungi. Ku zino enju 21 ze zibulako mu bibuga ate enju akakadde 1,39,500 ze zibulayo okubuna ebyalo. Okusinziira ku kitongole kya Habitat for Humanity, obwetaavu bw'omuntu okuba n'ennyumba gy'asobola okusulamu bugenda bwongera okukaka abantu mu bibuga okusula mu mayumba agatali ku mutindo. Mu Uganda, abantu ebitundu 67 ku buli 100 basula mu mayumba agatali ku mutindo. Globally, by 2030, 1 out of every 7 persons will be living in informal settlements. Wabaddewo okwebuuza ennyumba ey'omutindo eyandibadde etandikirwako mu mbeera y'omukyalo bwe yandibadde efaanana. Aba Habitat for Humanity nga bali wamu ne Minisitule y'Ebyettaka baliko ennyumba eno gye batulaze emu ku ezo gavumenti zeegamba nti omuntu wa wansi ow'omukyalo gye yandibadde atandikirako. Eno yazimbibwa n'eweebwa ekitongole kya Kyasira Home of Hope eggaluga mu Katabi okulabiriramu abaana abatalina mwasirizi. Tulambuziddwa enju eno ng'erimu ebisenge 2, eddiiro, ekiyungu ne kaabuyonjo munda. Abakatuzimbira batuyamba okulaba nti no bateekayo butanka ebweru nga busobola okuyingizaamuko ku mazzi waakiri lwakuba nti butono. Yazimbibwa mu mataffaali nga si mookye wabula okuginyiriza baagasiigako langi egafaananyiriza amookye. Yazimbibwa ne bintu ebya bulijjo blocks eza abantu ze bakubye ffe twazeekolera. Kyemanyi yatwala obukadde obuwera okusuka 40 naye nga ennyumba eno nnungi. Kinajjukirwa nti bbalaza esooka mu mwezi Ogwekkumi buli mwaka ekitongole ky'amawanga amagatte kyasalawo olukuzibwe ng'olunaku lw'amayumba mu nsi yonna. Kyokka ffe wano mu Uganda tusazeewo okwongerayo ebikujjuko okutuusa ku Lwokuna lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno. Olunaku lw'amayumba lugenderera okulaba nga buli gwe kikwatako afaayo okulaba nga buli muntu eddembe lye ery'obwebanga okusula obulungi lituukirizibwa. N'okusalira awamu amagezi ku ngeri abantu gye basobola okufuna amayumba ate n'okulongoosa eby'ensula byabwe. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.